Pastor Bujingo najja nakunyumiza nti Jennifer yamugambye amugulire laptop ne simu kubanga agenda byeyambisa mu kusoma ng'ali ku moves kyambako moves kimu ku byo byali bitwala miliyoni 6 ebintu bye yali asabye byali bimala miliyoni tuzanga 6 oba 4 njali 4 zali 4 poze ekyakere asabye yali agenti tata mufo kyokugenda mu hostel abaana boononekerayo nnyo ngulira akamotoka nvenge wakanga nkavuga ku makya njije ku university. Pastor njano binyumiza Susan omwana bigambo yateekamu n'agamba nti singa obeera mu hostel abasajja bayinza okukakugulira ate omusajja bakugulira ebintu ebyo kitegeeza oba agenda kwonoona oyinza okwebaka naye. Ebigambo Makula bye yadda mu Musumba bye bino. Wuliriza recording. Ebigambo bye yadda mu Musumba bye bino n'ekyakolebwa kye kino. Yagamba akutiisa ki agenda afuna abasajja babye muguliri afuna abasajja babye mugulire bwali kiro nga tuli mu nyumba ya Saalongo tobigulayo tulabe bw'ataasomye oba ayagala okusoma oba atayagala abireke. Emabega kawo ng'abaana Winnie ne Jennifer bakajja ku office babanje muzeeyi ssente eza school fees nga takyabaweerayo. Muzeeyi n'agamba mirambo mmwe munviire mizimu mmwe munviire yakyogerera mu parking. I remember bakusaba mu office n'ogiggala n'ofuluma wali olinnya emmotoka ne bajja ne mu parking ekyo wakyogerera. Waayitawo wiiki ntono nnyo nga tezibeera na 2 Susan ne bamutumiza iPhone olw'okuba yali amaze olaba simu ya Pavini yalaba essimu ya Pavini Susan n'akyamuukirira n'agula Phantom yagenda okulaba Pavini Phantom temulidde ng'ate yayina iPhone. Susan n'atijja ne bamutumiza iPhone okuva mu America oba baagigula miliyoni 4 ne bagikuwanga surprise ku Protea Hotel Kololo. Twaliyonze Igwe Muzeeyi ne Vuki yagiyita mu box bwati Muzeeyi naga surprise n'agikuwa ng'omwana wa Muzeeyi omaze omugamba tobimugulira. Si kyekyo omanyi mwebikka mu bigoye ne mwebikka muti mwagala tuba preaching. Ojjukira Vuki bwe yajja ng'agamba Landlord Manja Landlord anagala omuleeteko abasirikale ku soroti awo n'omumma ssente za renti. Pavini n'akwata ssente n'aziwa Vuki eza renti. N'ogamba nga Vuki bwalinga omwana omuto ne renti amubula sijja mu muwaayo. I remember. Gwe Susan gwe yagala tupreachinge gwe yagala tupraising gwe yagala tufuula owakabye nnyo. Ojjukira bankoona nga nva mu kiteeso kyo bankoonera ku bypass Lugogo bypass nali nva kukola ku baboda balina Naguru hospital nenjija ne bantomera nga nakufuna piki empya ne mala ennaku 3 nga sikola ng'ekifuba kiro kinnuma ndika ewange tewankuyako na simu nti Bini oli otya olw'okuba wali otaddewo empalana nti mmanju emifaliso gyange ongulira omufaliso.
ondako olwokusatu wankubira nga nina waloozi wa mobile money wali ku mbugo nga oli mulwadde oli waka nze yitawo ndeetere enva gende wa Beni gende Busego ndeetere ebyennyanja ng'omaze ennaku mmeka nga tonkubira gwe igwe nkwongere Makula olumu olaba mu tteeka ly'abalwanyi oba abajaasi gavumenti etera okulangira ne bannange abali mu lutalo abali mu nsiko muwanike tugenda basonyiwa hamulest kibayita hamulest abala bateekawo abagundi bayinza okuddukira tozingiza Susan olumu ngamba kankulekerewo onoddukira nkulekerewo woba oddukira nga ggwe Makula nojja nolaga ensi mukama toseka Susan oli mubi nalabye mutandisi nalabye ekibano mukubye ekibaati mutandisi ozimba ku buko Pastor Bujingo wayimirira ku kituuti wanudde n'olangira abasumba musabira mu bibaati nga mwe mulina amamotoka mulina amayumba ag'ebbeeyi kyokka nga musabira mu bibaati n'ovuma ne Kiganda nti abantu abasabiza mu kakonteyina kyokka nga alina amamotoka gwe ga bbeeyi basula mu guloofa kyokka abasabi beevulunga mu bisooto ng'embizzi negwe oyina ennyumba eyiyo oyina ennyumba gye wazimba ewa Makula Namayumba gye wali ogenda oteekamu Teddy Susan omutwale ekitende jjukira mu pasita ng'ogamba Teddy agenda awummuleko nga amaze ozaala jjukira mu pasita bwe watwala Susan kigendererwa kyali ki okukwata puroguramu n'ogamba nti oyatwala puroguramu y'okumakya zibula atudde ogitwaleko ewuwo ekitende n'obalambuza mpaka gye basula gy'osula mugagga kyayinza okukwata abakozi n'abatwala ewuwe n'abalambuza mpaka kisenge kye wali tolambuza mukazi wo kyogamba wo omukazi yali tagumye nnyo Teddy yali tagumye nnyo yali tagumye nnyo Susan ojjukira ekigambo kye wayogera nga tuli ewaka olw'eggulu ng'omwana wa Mutebi amaze okufa waga nti mukyala wa Mutebi yalagajjadde omwana empewo n'emuyitamu kiwandibadde okola oyogera omwana yali mulwadde mwakazi wangu kati kalagajjavu empewo yamuyiseemu nga kali kuki kyokka ng'omwana gwe wayita Mutebi tugende tuliire Namayumba Christmas gwe watumanyi nti Namayumba waliyo empewo ku nnyumba eyali tennaggwa gye twagiriira ojjukira Susan okimanyi nti oli mubi olaba nze nakutya kunjijjawo kapeti gye wali osudde ng'embwa egipamyeko n'ogikasuka nempa omusirikale yali akumawo ku geeti omutwalo n'ajooza bwe yamala okukala n'oginjijjako lwaki mwagala tubayita abalungi nga muli babi Susan ki kyessakkolera Pastor Bujingo ki kyessakkolera nze kausi boye eryakola ewammwe nga temumpa musaala kikyessa Susan lunaku kiri wali ogenze ku boutique n'ogamba Bini kawo yankugulidde sati yino yogera lunaku nga ne bed cover wajinjijjako nebike suuka gye wali otadde ompadde
eyali ebigundi n'ojinjijjako vuki n'amala okukalira munaga olimba nga ndi nammwe naga Susan olimba omwana muwe bed cover n'oswala n'ojimpa nga nkyali wammwe ku buliri yogera amazima. Susan bwe wasenguka n'ondeka mu nju n'olyoka onkweka ennyumba gye mufunye eri ya Saalongo bwe namanya nti ya Saalongo wayogera otya kiki esaabakolera nakola buyaaye ki nga twatuuka ng'ogenda e Namboole nga mwetaaga t-shirt za miliyoni 10 nga muyine miliyoni 2 nengenda ku maduuka wa anti mu tawuni yawo nga ku mini price nenjijawo e t-shirt ne bazimpola t-shirt za miliyoni 10 ne bibaako miliyoni 2 nga babanja 8 nengenda nenzibajjirayo na printing ewandege yo musajja azi printing ewandege ne munga printing atujja kuwayo mpola nga nza agendayo. Pastor Bujingo ne Susan bamwagaliza ebipande betwatimbanga olina sente za branding ziwampanga twabeeranga e Namboole n'ovaayo ennaku 4 mugendayo ne mutimba ekisaawe ekyo kyonna ne kiggwa ne mutimba ne mutunda amasaati n'ovaayo ng'omugongo guno gukukutuse mwine ebbasa gye mwakwatanga ne mugaa nti Lawrence Kalyesuubula Pawulo Fadi 5 zizo kale 5 zizo genda ozirye mwebale kutimba ne mudda kyokka ne mukomawo ne musiriwaza abantu mbwanti twatadde mu miliyoni 10 tujjemu 8 kati batubanjayo 2 nago tugasonde temulina lunaku lwe mwali mugenze Namboole ne muvaawo ne mugaa tufunyemu amagoba ga bweziti nti watu wataddemu 10 kati tufunyemu 10 mujja ziri lesi mujja ziri anda ziri wansi ye kodi gye mbakubiramu okulaga nti temwagenze kukola naye nga mujjayo 10 mujjayo 8 ezo miliyoni 8 ne Namboole yajjulanga nejjula ne mulujja ne wajjula nojja noga abantu nti ojjemu miliyoni 8 nogamba ate tusonda 2 kyokka nga twali tugendayo twazisonze sente zavuddemu ffe ne tusasula buli kimu nogamba buli kimu tebatubanja tuli cleared ezo sente ze twasondanga zaalagawa kale sente zavanga e Namboole ze twagambanga tujjemu 8 ne tusonda 2 zaddawa kubanga wagamba abasumba mbu basondesa abantu amadinisa ne basondesa abantu enzigi ne basondesa abantu okukola kyaki kyokka nga ebimu eby'e10 tebabikwatako ebimu eby'e10 byo biragawa lwaki osondesa abantu Pentagon ziri sente ze basookanga okuwa eby'e10 n'ebiweebwayo nga tebanatandika sonda sente za Pentagon zo zaalagawa wazigulamu ki faamu eri ewaffe e Kasanda gye wazigulamu Pastor Bujingo faamu gy'olina ewaffe ze wazigulamu mpulira nga Pastor Bujingo wansobye ekintu kimu sikwagala nnyo kugira era abantu bange nabagambye akayavuzi bagira batya mwotereka vidiyo zo ezo muzima amazzi ninga episode zo zaggwa lwakuba abazirina balina amaddu zaggwa achieving tonsubira luzungu nayo lubi akiavuzi sijja kwogera kyesitamanyi eterekero Pastor Bujingo sente zobadde osolooza jjako eza Pentagon akaunti ya Pentagon endala kale zobadde osolooza ekimu eky'e10 okuva emabega yonna zibadde zikola ki tojja gamba nti ziruze radio kuba ne ze radio omuntu abadde azisonda lulala ng'ogateekayo zino za radio kati waayo ekimu eky'e10 n'ekiweebwayo obadde ozikola ki
watugamba nti bw'ofunako ekitundu ku Pentagon ng'otandika okuzimba ogenda kufuna kampuni y'Abayisirayiri baleete ebiseminti batuuzeewo. N'otulaganga gundi ebugolobi mbuno nga bagita bugolobi high apartments, bagita bugolobi apartments ze watugerezaako. Mu myaka egi wakavuga emmotoka ezitaka wansi wa miliyoni ebi wakano gamba nkazanyewo bulungi mbwadde n'okyenjisaamu nakuwa emmotoka y'ebirooto byo eya bulaaka yeeyo gye bakyenjisaamu n'owayo eya white n'oyongerako omutitimbe gw'essente. Era bwe twali twetuvaawa Susan nkusabira gundi Suzabo nitwita twetutuukawo nga ku awali mwefula abalungi. Pasha Bujingo ndiwe mulijja ku kituuti kya mwoko ne mugamba ba ku TV yammwe ne mugamba ne wano twasobya naye sole. Sole newuunya nnyo nenkubanja ebintu nensula ku kolansi nensula ku seminti nonjamu empalana ku mutima kujja ku Susan. Wabula nkulaba ng'omuntu atasaana kusangibwa muntu mulala. Oli muntu atasaana kusangibwa muntu mulala. Ekindeetera Pastor Bujingo akufaanana kubanga asobola okwesiga ne musulamu ennambuliri bwe bumu. Susan nze ntya n'okugamba Susan nze nkutya n'okuwulira nti Fad ne Susan bagatta omukulembeze y'omu. Ntya n'okutya noga nti Susan ne Fad bali mu kitundu nga kirimu MP y'omu. Nkitya. Makula nda. Gwe bagambye stand aba mugagga. Walu yambu Susan levozo, Susan yalinye ddala. Susan yali wala. Gwani agandi stand aba mugagga. Gwe tulato wala standing asubiza Yesu ekibuga. Namulaga ekibuga ekyayakayakana. Why? Gwe tokimanti stani na yabe ogagga ne golodi nebiki. Why? Tobalabangako. Yangu wako. Obutabo bwaffe akafumita emboozi. Akatabo kaffe kaita fumita emboozi wekali nnyo. Kalimu essuula lubaale ku musumba, kasegu ku kituuti, Ezebbeeri, nattabula. Kono bobeera oli Uganda kakutuukako. Okeefunire bulungi nnyo. Obeere nga okeetwalira.
tiketi za Nalongo bitone Nalongo nampijja kitone ojja kuboza efunira Nalongo nampijja kitone jangu tukuwe tiketi nawe go tugulirayo enamba y'essimu yeyo oyeweza ko hayi no tugulirayo munnange nitukolaki nituyefunira naye Susan Makula bukyanzaliwa mu nsisubira kufulanga mu twala ngalinga Makula n'oluka n'okunywa eyo kankireke ankireke malo okubuuza ano ku bantu tulabe kye batugamba malo obuuza ano ku bantu mukwano nze sikayanya banvuma kubanga kirowoozo kyo sikulinaako buzibu buba buyinza bwo gwe nze n'obunvuma totya nze njagala tiketi ya Nalongo namba ngo gifunye namba yo ngifunye webale nnyo tusabulira Bujingo naye kyenjagala okwogerako Uncle Ben embize zisabira wa Bujingo teziraba bye tuwogera oba yaziroga buluzi kyenjagala okubuuza simbizi bantu nange we nali nkyaliyo nafaananako bwentyo Uncle Ben, let me tell you saawa zino bandi badde bantu nga bavuddeyo naye twogedde ebintu bingi ku musajja oyo balaba byatebeza ku katuuti babiraba nti talina kintu kyonna kyasoma mu Bayibuli buli kintu kyonna akijja kuba politicians abijja ku Bobi Wine abijja ku ki okwogera ku katuuti lwaki tebasaa kuvaayo ne bakola ki ne bavaayo aba abantu bebakoze eki bebagagawizza oyo Bujingo okimanyi bagamba omuntu agamba nti ez'omusiru omugezi yakola ki yazirya saawa zino byonna ogenda n'obiraba mu katambi nga byevulungula mu bisooto nti bisaba naye ogenda kwesanga basula enjala be bantu abakyasinzeeyo okubeera obubi be bantu abalabika obubi n'oyebuuza banoonyayo ki munnage kankubireko katono bw'otuuka wali obwongo babuteekako ekintu waliwo amafuta amalala agatali ga bulijjo gwe gwolaba kugambye omusajja yayogera n'agamba naguliranga tedi kotoni yabanga mu kikulukuto twamala emyaka 10 nga tetwegatta ne bakuba engalo abakyala ngugambye nze nyina mukwano gwange alina degree from Makerere gayi bwenjogera ku Bujingo taddamu nakunkubira simu oba gayi kyovula ogambye waliyo amafuta ge babasiiga ag'enjawulo agabajjako amagezi g'obuzaaliranwa ne badda oba mu kika ky'embizzi oba kiki oli gayi akugamba taata wange ye Bujingo talina kyalina asiiba ku katuuti Tami wanje kugamba otya munna hello ngaje bale kanko bin ndi bulungi ogamba otya eyo ngaje ndi webale kuweereza kale mukwano namwe mwebale kuwuliriza amina tubeerangayo bannange ekintu ensonga z'oyogerako mukama yasinga okumanya abantu katubasabire naye maama n'abasabirayo nze kuba oli ekigambo kyakozesezza ekyembizzi tekisanyusa kuba bagoberezi bantu naye kyonna kyekiri mukama yasinga okumanya bagoberezi lwakuba kale munnayo basaasira bonnyonnyola ate kyebali munaffe twali tukibadde mbotuuka wali mafuta amalala ge bakwambaza naye leero sifunye yampala ku kirabo anange naye katubasabire katwongere obbateeka mu mikono gya Katonda abasaasire bukye nga bategedde ekituufu naye gwe omusumba ajja ku kyaki n'atandika
abapolitician eva ekigambo ekikye yatandika kulumba bulumbi bantu ddala. Okyebuuza nga tokitegeera. Ali ogamba otya Ali? Ali munnange nawe gyebaleko. Kati Uncle Ben munnange nze ina kyenjogerako ekitonotono. Nze natandikira narokokera ewa Pastor Bujingo ng'akyali ku Bat Valley eyo. Enjiri ya Musumba yali enyumira nnyo nga enkyusizza. Naye nkubuulira Uncle Ben time yatuuka bwe yadda e Canaan Land eno. Walayi nga nsumuluddwa nga ndi bulungi naye ate kati natandika okulaba enjiri ng'ekyuse. Mazima Uncle Ben njagala nkubuulire nagwa. Omuntu ayali ayimuse n'engwa. Kyokka ng'omusajja nali mwagala nnyo. Saamubeerako kumpi sigenda muwaayiriza. Naye ebyo yali abuulira nagenda okulaba nga akyuse ng'ate ye muntu gwe nali nga ndabirako. Neyanza nnyo ekirabo kyange. Nga buli kimu oli n'obwayogera bwogezi ku Pastor Bujingo nga njagala namutuga butuzi kubanga omusajja okumanya bino ebintu abantu bano ke bye babuulira, do they practice them or not? Okitegeera naye nga owa waggulu nyabo toliiko ono Aaron Gospel neyanze ekirabo mukwano. Mwebale nnyo abapadde ku kirabo kyammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kirabo. Neyanze ekirabo bannaye kye mumpadde. Bane naalongo kitone egundi ye etuuse shoye